tonda nze siva ku mulembe ekigenda maaso kyengenda nakyo ekigenda maaso kyengenda nakyo nenyiza abantu banyiiga naye mbaga temunyiiga kubanga gino ze emyaka 6 gyentambuliramu njagala buli muntu amanye nti bwoba olina maama wo naye asobola okutambula nga bwentambula kyekibanyiiza banyiiga bagamba nti okaddiye ibanga nti okaddiye naye nkaddiye n'omulembe ze gwolaba nkaddiye ne sitayiro kati nolwekyo sifaayo baboogera mbagamba kati nali mbagambyeko mwali muwuliddeko nga sibagamba myaka gyange njogera bulungi nnyo ngenda kweza 64 mu January bakuyita sire jjajja kugambye buli omu akimpitanga bwaga ate ndi jjajja w'abaana bazzukulu 10 beddu ge mazima matuufu era nakava America balaba yes abaana bonna planned kid abazzukulu bonna ba planned kid bonna bataddewo basatu omu bye 10 nenga bonna mbabaddemu bulungi nnyo era kyakulaga ku bifaananyi ogambe nti bannaye ate kuweekana n'abazzukulu abazzukulu bonna ba planned kid babeera bweru wa ggwanga yes naye bo bakimanyidde bonna bakimanyidde nti maama jjajja waffe omanyi bayita mwami bampita mukyala nga mukyala doesn't get age mukyala is always young kuba bwengenda ku masomero nga bagamba that's our grandma nga banoonya bambisaako amaaso nga teyenze nga yenze but I'm having a good time bazzukulu baba planned kid baba planned grandchildren kati ate gwe wali planned yo bate wali planned wali bote fenna tulina kye tuli fenna tulina kye tuli basambi ba mipiira bamundi abalala bali mu gundi kungufu abalala bali mu bonna abalala bamodo ne bamodo mbayina byonna babijja kunze abalala baddusi babijja kunze wali modo getonda bakati modo jjajja modo naye oli atayagala ng'anyiiga muleka anyiize nga ze ntambula omanyi nina basi gye nvuga ayagala ng'agivaako nze nsigala nkolaki abaana ba social media bakola otya nga bagamba gweyayigiriza Rema Namakulu okulumya n'okwogera ng'olumya buli mwana wange yenna gwe nnina buli mwana wange gwe nnina mutunuulire ojja kulaba kye nnina buli omu akoppa nze bakoppa nze nabagamba mukoppe baana bange mulabire ku nze buli kyenkola kye mba mukola bonna bo batunuulira n'entambula n'enjogera bonna nze buli lwoba batunuulira gwe kati ate awo ng'ayogeddemu nga gwe yanti yenze so n'olwekyo kabalumye sibalinako buzibu sifaayo aba bakoze eki kikasa tebaba mansula nde batamansula nga kiri oke oyogedde ku kumansula n'enjukira ebifaananyi ebyatambula yabayo n'olwekyo togendayo tali ebyo biri byogamba ebyedda waliwo binene ebyaliwo emabegako wano waliwo abawala ebifaananyi ebibadde bitambula ku social media abambadde obugoye nga bonna butange abaana banyumira abaana banyuma gwe tebakunyumira abaana banyuma mulekeraawo okusojjala abaana babannamwe muzaale abammwe mulanga bali manyiddwa muve ku social media temuddeyo kutuna ku social media bw'oba okoye okulaba jjajjalima Namakula togenda ku peegi ye giveeko bw'oba toyagala kyendi ng'okivaako abalala no bambuza n'okumuza bala ng'okyali musiraamu obusiraamu nina bweyambiko oba buli wano buli ku mutima bagamba kakaya tokyebi nedda sibikanga kakaya nsiba katambaala bye byokka nze ebyange biri munda ate omwo mwennyini Allah mwampeeredde Allah ampadde buli kimu kyonna kye neetaaga owulidde n'olwekyo am the happiest woman ever lived happiest woman ogambye bano ebifaananyi ebyafuluma byakola bitya ebyafuluma byanyuma ebifaananyi by'abaana abawala bane mwanyuma babaleke mutambuze ekintu owulidde kasamba nga temulaze birala baba temulaze birala ne mujja buzi ani agaana okwambala swimming suit kakati bye balaba ebyo byennyini bye bambala ng'oli ku swimming ku pool nze saalaba kintu nze ebintu bikanga abantu aba bulijjo tebinkanga nzadde abaana
abaana bampisa mwali muwuliddeko nga abaana bange si bampisa nga bampisa kati n'olwekyo mmanyi bwe ntunulira omuntu nga nti atalina mutawaana oyo babaleke ogenda bugezi ng'ozaala wuwo ng'obuulirira ng'ova kuwa abalala ababanaabo babaveeko va ku baana babanno bwe buulirira ababo nze nasalawo mbulirira bange neŋŋendako nembulira ne ku balala bansimba kubanga bamanyi kikyendi bamanyi nti mbawaana bulungi nga si balimbi naye kati abaana bakola ki oyinza kimbuulira sikimanyi naye ebifaananyi naye bisaculetinga okufa nga abantu bagamba bannange simanya karichi awano e Uganda simanya neŋŋamba we tuli kufuna nedda tebaali ku lubiri baali mu kifo ekyo mmwe abaabalumbayo mmwe mwaleeta emitawaana waliwo balabyeko ku kkubo nga bambadde bwe batyo tebambala bwe batyo ne balina akafo kaabwe kabagamba kabannange twetaaye mmwe ne mutaba ne mutaliko bakuba obufaananyi ne mutwala ne mubakuba obufaananyi ne mubutwala ye problemu ebeerawo naye toli basaka ku kkubo nga bambadde bwe batyo kakati olwaleero mbaddeko n'omu ng'abadde tayambadde bw'atyo kubanga ekifo kyalimu tekyetaagisa ebyo biri byali byabwe kati obwana mubuleke mubundekere kale mubundekere nze jja kubuulira nga bwe njagala mubundekere obwana bwange yes